Bannanga ate Kasuku yakoze eki anti getufuna galaga nti ono ssaawa yonna yandigwa ku kabenje oba ssaawa yonna yandibanga agenda kuba nti nate attibwa ge mawulire getuli mu kuba nti no tufuna agatali malungi ku sayidi ya Kasuku. Si birungi eno pasita wuno munnange aleese obujulizi kw'ossa n'okuleeta bwino ku nsonga za Kasuku. Bakasuku mugenda kuziika Kasuku. Kasuku muteekwa okumuwulira ku Ntebe Road Express Highway ng'azikidde. Kasuku agenda kuzikirira ku Ntebe Road. Era mugenda kuwulira ti Kasuku afunye accident tavuddeewo. Okusinziira by'amanyi ebingi. Ya penetratinga n'ayingira ng'ayise mu mulyango gw'emmanju eri n'ayingira mu famire ya Museveni n'abaako baakwata obwongo n'ategeera bingi. Era Kasuku bw'afuna accident n'afa temukaayana. Ekirala Kasuku alina ky'amanyi ku jjajja Ichuli. Kasuku alina ky'amanyi ku Tamale Mirundi. Ezo ensonga ssatu ze zimuggisaawo. Temumugamba mubeeko we mukateeka mu musirike nze mbuulidde musibuulidde ye. Bw'atakubwa masasi azikirira ku Express Highway. Teeka waaga. Kubanga era we najja Ichuli wennyini we mujje. Eryo eriise eryo erya Ichuli eryo we najja Ichuli we mujje. Yamanya bingi, alina bingi by'amanyi. Kakati ye death warrant ye yasayiningiddwa dda n'efuluma. Tewali kwebuuza ku muntu yenna, tewali kuki yo yawedde dda eri wali. Kati sawa ya kumutambulirako oba kimotoka ky'amata oba kyaki ekimutambulirako sawa yonna miranga. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Kiki otagenda kwerabira ku mugenzi Alex Munango ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga getufunye galaga nti ono abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'ekibumba. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Enteekateeka ez'okumugalamiza zikyagendera ddala mu maaso era tujja kubeera nga ate tuzikuwa nabyo katubeere nga tubikuwa. Ekiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Yalwala ekibumba officially naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde naye nga bwe ngambye olwokubiri tujja kuba ku National Theatre ng'ebirala bitambula. When the government comes in to clarify, one of bagambye is a national asset, that's from them, and they demand it be given an official send-off. Kali katubalinde nabo. I'm aware and a letter has been sent to the president through our chairman, n'ebirala ne minister wa gender bonna baweereza ebbaluwa so tulinde ekyo naye nga ffe eno tutambula okobservinga naye nga wano vigil ejja kubeerawo olumbe lujja okyoto ogwoto ujja kumiwa wano n'enkya tujja kubeerawo paka tunagenda olwokubiri tujja kusula ku National Theatre ate ebisigadde tujja bitegerako. Omwana wa Dr. Jose Chameleone twogera ku Abamakasi si birungi mu comment section bulijjo abantu bagamba nti bannange ono gwe mulaba omuntu oyo gw'oli mukulaba mu katambi ako asimanya mulalu era nga bangi munnange temwogera nti Munnayuganda nga mumusiba Kenya ne munnange byaguddewo ku mwana waffe twogera ku mwana wa Dr. Jose Chameleone si birungi anti munnange ono ayina emisango gye yakoze era nga bamusabye $1,000 ogwa $. Omutwalo gumu ogwa $. Kakati nno Dr. Jose Chameleone tannavaayo kuba nti nate ayogera ku nsonga za mutabani we naye ng'omutabani munange kati yakula dda kubanga alina n'omukyala asulirira okitegeera. Kale nno webito webiri ndowooza yalabanga mama we bamutulugunya ndowooza naye n'alyoka agamba okutulugunya oba kulungi. Kakati munnange omwana yamuwawaabidde oba girlfriend we yamuwawaabidde okukakala nga munange ono akwatiddwa okitegeera. Kale bantu bangi bavuddeyo ne babeera nga ate boogera ku nsonga eno kw'ossa n'okuwa bazadde ab'omwana ono amagezi. Twogera ku Daniela kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone. This young man
nze mbeera Kamiiri mulimbalimba n'atuuka e Uganda mulimbalimba jangu umulemu biki ne mugulira ne tiketi n'atuuka e Uganda ne mukubisa amasannyalaze nga kigenderedde nga njagala poliisi emukwatemu mukubisa amasannyalaze omukono ogw'ekyuma gulina okuvaayo naye jjukira bane bulaate guvaayo kati gwe omugezi kwata omwana muyingize site kasita omwana akkiriza okutuula ku nnyonyi omulina tuuka e Uganda sooka omuggyeko passport bw'omala ogimuggyako oba okitegeera kati omwana abeere ng'ali mu ttaano zo omufugira awo n'okumukoona mugyayo sitiika omukoonemu omukubire ddala heavy emiggo nga 10 omwana ajja kutereera omuggyeko kaadi talina access wadde 10 kyafuna essimu gimuggyeko omusakate tiketi yeetuuka okulinnya gimulemese ate omugambe sirina ssente tukugulira tiketi lindamuko omwezi mulamba mala okuyiiya omwana kakkane naye waliwo abantu abamu abalowooza nti ffe tuli baffala waliwo abalowooza nti ffe tuli baffala nze mbalaba nnyo nti kati gwe oli kaffala biki akuyita ffala bw'olina emyaka 43 togendangako mu kkomera ye akagenda mu kkomera emirundi egi naye ng'akuyita ffala abamu ne bateekawo ne slogani kisinziira ku kyakikusirizza nti okke nti nze bwe nabeerera mu myaka gyammwe tewaliwo byabufuzi mbeegayiridde bannayuganda bannange omwana ono tumusabire naye tetumukuba nnyo kuba mwana muto just myaka 2 neweebuuzeemu emyaka 2 gwe tewagiweza gwe bwe wagiweza wagenda mu kkomera kati ye lwaki mu emyaka 2 agenda mu kkomera kituufu famire y'engagga era ssente ezo ze boogeddeko bamu banja beyiro ye bagisabye omutwalo omulambo gwa $3 milioni nga 37 ezo si ssente nnyingi nnyo ku famire yono omuvubuka naye kigenda kubeera kizibu nnyo okumukomyawo nze actually mbadde mbagambye ku Twitter nti engeri yokka ey'okutereeza omwana ono engeri yokka ey'okumutereeza omwana ono omwami engeri yokka ey'okutereeza omwami ono kuba takyali mwana kubanga kati ali ku ground kati musajja ngaffe ekitwawula nti ffe batuyita basajja bakulu musajja mukulu lutaaya musajja yangammaani ono bamuyita yangammaani ono taato nayina abaana engeri yokka ey'okutereeza ono omwana bamukomyewo e Uganda bamukomyewo e Uganda bamutwale ewa Godfrey Kuteesa abeere ewa Kuteesa emyaka 2 ng'alinga akolayo ka diploma mu boys mentorship okujaguza kwo kukyagendera ddala mu maaso eri munnange ku Kanani kakati Pastor Aloysius Bugingo oluvannyuma lwa Susan Makula okuba nti nate yamuzaalidde kasukaali Baby Grace Bugingo munnange ate ye yazaaliddwa kakati abadde babitambuza nti simanya Susan Makula atalizaala mukama akolera mu kiseera ekituufu kale mutwegateko tubeere nga ate tuyozayo za Susan Makula nate wiiki eno yonna ya Susan Makula kubanga bambi bamwogeredde nnyo kale Pastor Aloysius Bugingo musanyufu bambi akatambi kaakano konguserinao webale kutuzaalira muto webale nnyo webale ddala okwetika emyezi gyonna
musasula omuwendo ogwo gwonna. Omu ku baana munnange abafuna akabenje wali eri ku ssomero lya King David we baali bava akutuwa munnange ate okugulu kwolooza tekwatemeddwako. Kibi nnyo bambi okugulu kwe okumu bambi kwatemeddwako kubanga kubadde mbu kutandise okuba nti nate ekuvunda wabula n'okwokubiri nakwo kwagala kuba nti nate kuvunda oba kufuna ekisago oba ebisago nga kuno okulala okwatemeddwako katubeere nga tukuwa Kalibala abeere nga ate akunnyonnyola ensonga zino naye nga bambi omwana ono si birungi twongere okuba nti nate tumusabira yasooka n'afuna akabenje naye mukama bambi n'amuyamba n'asimatuka naye ate okugulu bambi kwatemeddwako biibino. Njagala owulirize bulungi story eno. Ono y'omu ku baana abafuna akabenje ka King David. Yali mu kilaasi yemu ne Keyi bonna nga bali mu P4. Ayina emyaka 9. Njagala owulirize, njagala mukakasa nti ensene erimu abantu abalungi ate Katonda akola. Omwana ono bamuyita Maira Cynthia Namyalo. Ayina emyaka 9 yafuna akabenje mu base Kapchora yali mwana wa King David Junior School. Ne bakeyi mu bumanyi bulungi nnyo. Omwana ono oba kiki ekyamugira omugulu ne gufofotoka gwonna. Ne gubadde guvunze ali kiruddwawo ne bagutemako. Mu kugutemako ne ba ogwokubiri guno gwennyini kuba batemyeko gwa kkono ogwa right nagwo gwine ekintu kye gwafuna wano nga mu kisambi. Kigwingira ne guletawo ogunene kati balowooza okufuna ennyama kabina bagiteekewo. Onfuna bulungi omwana ayina emyaka 9 obulumi obuli awo. Kakati waliwo omuntu eyansindikidde ebifaananyi by'omwana ono simanyi oba TikTok tebijjeeyo naye munzikirize mbalage ekifaananyi kino. Oyo ye mwana oyo Becky Cynthia kugulu kwavundira ddala ne bakutemako n'okwokubiri kuli mu lusubo lutemwako. Kati oli yansindikidde ng'amumanyi ng'asaba mbakolereyo video bafuna abantu abasobola okubayambako. Njagala owulirize. Nabadde sinakola video ng'eno n'ensooka n'enteka ku status kuba bansindikidde kwosa ggulo oba ggulo. N'ensooka n'enteka ku status yange n'enfuna omuntu. Sigenda kwogera linnya lye mukyala Musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja tijoli olaba video eno. N'agamba agenda kuyamba ku mwana oyo. Agenda yansindikidde miliyoni y'essente aginsindikidde lero sawa nga 11 ez'akawungeezi nangamba nji batwalire mu kiruddu gye bali nenkubira taata waabwe kubanze mbadde simumanyi na mwana simulabanga nako n'agamba ajja kubayiyizaayo n'akagaali n'omugulu omwana wanaabatere naye ng'ekisinga obukulu kumusabira kuba n'ogwokubiri bayinza okugusalako kuba nagwo gutandise okuvunda n'emyaka 9 yafuna akabenje amagulu gali mu kuvunda gaggwaawo emyaka 9. Oh my God. Waliwo ekiseera wootuuka n'ogamba bannange ku myaka egyo ekibonerezo kiba kinene okumu baakutemyeko n'okwokubiri kuli mu lusuubo naye tugenda gendayo enkya tubatwali ngenda kubeera ku live ngenda mubalaga buli kimu mumulabeko naye omanyi nakitegedde ninza okuba nga nnyinamu munze oba nkiyite ntya okuyitibwa okuyamba kubalala nga mbakwatizaako kino nkisindika eri ba TikToker mwenna. Mukyala wa Dr. Besigye munnange avuddeyo n'abeera ng'ate alaga obutali bumativu ku ngeri ensonga za Dr. Kizza Besigye gye zikwatiddwamu. Ono n'agamba nti bakkirize omwami we asooka afuna obujjanjabi then emisango egimuvunaanwa gijja kubeera ng'ate munnange gimuggulwako oba munnange giwulirizibwa ng'amaze okuba nti n'ate afuna obujjanjabi obwetaagisa. Ono avuddeyo n'akagamba nti bbaawe embeera gy'alimu oba ebyobulamu bwe oba obulamu bwe munnange si bulungi nga yeetagisa okuba nti n'ate afiibwako mangu ddala. Nabyo biibino. Release Dr. Kizza Besigye on bail and allow me to take him to our home in Geneva so that we, his family, can care for him, he can see the specialists he needs and recover. It is his right. All those are his rights. We are not begging. When he has recovered, he will return here and face the case against him. He will not try to escape justice.
He's asking for justice. Justice is to allow him to recover and to be cared for by his family and to see the best specialists. But how did we get here? I want to talk about that too. How did we get here? I want Ugandans to understand that what is happening today to him and to others in the opposition didn't begin with this case. It began 25 years ago when he first challenged President Museveni for the presidency. Some of you are so young in the press here, you were probably not born then. He announced his challenge in the year 2000. And President Museveni shot back and said, "You are a traitor. I will put you 6 feet under." He threatened him with death. And it's been 25 years of persecution. Since then, he has faced arrest after arrest, detention after detention, tear gas, rubber bullets, violence. I had to evacuate him once to Nairobi when he was blinded by tear gas and rubber bullets. He has faced grave criminal charges: treason, illegal possession of guns, terrorism, and even rape. Again and again, these accusations have come to nothing. Nothing. If you recall, he has faced treason charges more than 3 times. Remember, he faced treason 2006. He faced treason 2016. 2016, after 5 years, the state withdrew its case against him. And here we are again, him facing treason. So all these 25 years, the message is very clear. You challenge President Museveni, and the whole might of the state will be turned against you. Look at Robert Kyagulanyi, who ran against him most recently. Where is he? He's in exile. You cannot challenge President Museveni democratically. That's what the story is about. So it's much bigger than Dr. Kizza Besigye. Trying to focus on him and pin him and destroy him is not about him. It's about opposing President Museveni. You cannot do so democratically. He would turn you into a criminal. Remember, Dr. Kizza Besigye helped to build a party, FDC. He built it, and it became a powerful democratic opposition with representation from all over the country in the parliament, presenting an alternative to his rule. But over the years, that opposition has been weakened, divided, intimidated, attacked. Opposition activists their lives are all about arrest, detention, persecution, torture, disappearance. That is what the opposition lives through here in this country, not just Dr. Kizza Besigye. They are disappeared. Many young people who are not famous have disappeared forever. 6 years, 7 years. Their parents, their families are still looking for them. This is not how democracy works. No. In a democracy, you defeat your opponent at the ballot box. You don't pursue them with guns, with rubber bullets, with all that.
Honorable Nsereka avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Minisita Balamu kw'ossa ne Minisita Justin Namere. Abagambye nti bakomye okuba nti n'ate baswaza abantu. Bantu ki? Bantu abo munnange be basanga mu field eyo bwe baba bagenza okukola emirimu President Yoweri Kaguta Museveni gye yabawa. Nyigamu n'ekirala temukuba bantu jjeeke. In public? No. Even a suspect has rights. I'm telling you. Don't dehumanize him. Tadduka. Assuming omusajja oyo ogenze ne baga nti is not guilty. Omuswazizza mbantu. Kuba already oyina abapoliisi n'abamagye. Don't dehumanize people. Honorable, Stuka nkulage eno yinuke eno. This is bad. This is arrogant. Omusajja tawunikiraka. Gwe is just a mere suspect. You're suspecting him. Okubanga lwaki omukwata mwene yawula gundi bweti? It's wrong. Agambi yes mugambe you're under arrest. That's fine. And you see, even when we tell people you're under arrest, what does the law say? Omuntu omubulira omusango kigwakoze. Yes. Naye ate Balamu naye akikunnyonnyola wali. Please. Baguyitani. Amugamba nti mpaka untabite yakyo ne kimwagaba. Ne kati ogwo omusango baguyita ki? You explain to the accused or to the suspect that, sir, Mr. Lukelezi Gundi, you've been accused of this, of misappropriation of public funds, of fraud. Therefore, mukama wange nze kankwandiing over to prosecutors. Bo bagende maaso n'okukola investigation. And not every investigation kitegeeza arrest. No. So Balamu kyakola kirungi because he's doing exposure. Tyanze mbaanise. Naye bw'omala ekyo gwoga nti anze bannange obanga Piraato nti ogwange munnyanikidde nti ono. Naye nze sinza anoonyereza. Bannange abanoonyereza be bano. Ebya Benita tebinnagwa munange oluvannyuma lw'abamu kuba NRM okuvaayo ne bagamba nti no bagenda kubeera ng'ate bamuyambako. Twalabyeko ne Eddie Kenzo naye yavuddeyo nalyoka agamba nti n'ebya tiketi agenda kubeera ng'abikolako asobole okudda mu ggwanga lyattu Uganda. Naye kati munange bavuddeyo ne babeera ng'ate balabula Benita. Bamulabudde ki? Biibino. Nze sikkiriziganya na muntu bali abantu balina obulumi bwabwe obwaddala. Mubaleke n'obulumi bwabwe basolovinga obulumi bwabwe. Abantu balina ennaku yabwe gojjo balegerako amannyo nga n'akaluwa bakabbe nti muveeyo mugenda mwana mwadde wawangulawa. Abantu ba Nuupu balina obusungu bwabwe n'obulumu bwabwe ku mitima. Abantu babe basibe balina okusomoza okubayitamu. Mubaleke n'opeyini yaabwe naggwe olwokuba obaagalamu views dakiika bbiri obalinnyirira. Anjagala bakikola ne kumulala mutegere mumanye mufune mukoma. Abana b'abantu basibe golero tawulaka oginika ebinyo kuboyoza amasuwani. Obasamira. Bwado sirika wandifudde. Abasirika tebali yo bakimante bajja kulaya tebasirika. Wado yagala trend then trendinga. Kiringa ebyawo ngono okufasinga basekite. Abakugobe singa bakutiddeyo. Katono wa mara yagala ikisimuwadde mutwale gwa dola yeke nyina atunula kasanvu bitalo singo kyayambala emivumba soko sasaba Kelvin Kanja badde ku pano yo de bali banja nno nabo tuyinza babologa babanje mulituuliroga nalaba bano bakalibala betegagwe kali mwayagadde ku tulendinga olatojja kuddamu kwogera samwa na kwasamirira. Kino omuntu oba omumu gwakulaguta gulinga kino ekibala kye bayitanga simanye kitafeeri nekiddanga kuba nekimanyiira wagenda kwoza masuwani oli weita tukyo kusimula ebikopo obeera ku ssimu then tulendinga omutwala gwa dola gwe bakoza tegunnatubuka gwituuka ddi gunaatuuka nkya Benita amagezi genkuwa okomeredde famire yo mu kibira n'embutaka omuntu wakukubidde ku internet nakuba ebuwalabu gyoli ate wano ku ground ogamba bigenda kubeera bitya kiwalagu oli kisiru wandyetondedde abantu bolimu nkulayirira
bana abayayi bwe bategeera family yo weeri temugenda malako kujja ko bakuwe security kuba abantu okyongera abanyiza walaga nti oyina akabuli naye bajja kakumalamu ate bakamalemu ne family yo ekyo nkikugambye sigadde nganze Frank big up Honorable Nammere ndi 100% tonayogerako na bakama ba Benita mulekera udisa banna Uganda kati ogwe mulimu gwa moguba sasuza era twebaze nnyo Kyagulanyi yatubikula obwongo kati tulabayo okeddenga atalinyanga ku nnyonyi sima oba wali ogirinnye nako kati omuntu ategeera Benita kyalimu y'omuntu ali ku kyeyo omuntu ali mu sector gy'abadde musima ba barista ba waitress abawe batyo nabana bali mu customer services omanyi kitegeeza okugenda ku companies account oba ku Google review ane bawera zi maxi omwana amwakoze bulungi oba ankozeko bulungi omuntu na commentingako ekibi kati gugamba ogedde n'aba company be kiba mutuuzizo oba kiba mugobye yabaffe agambe Uganda walungi NRM muzeyi yafuga adde Uganda mu muwo mulimu omanyi kitegeeza gwe ne bagenda ku companies account Google ate kajjukira bakama abesibe bana abafu abana Uganda yenda bye nabe NRM muzambo katsi yaddako muli basiru owange muna Uganda ate amanyine okusinga mu ate mulowooza kamugenda lopa kimuna Uganda era abalaba naga leero bano tulinawo n'ekivu ennaku z'omwezi nga 3 Oktoba mujje tugende tweyagale nkoma ku point kati abaana bageze ne bakomentinga ku account oba ne ba Google review yabwe zona ze bawadde ezo account abaziraba baba baloko ba Canada ba America be bajjo funayo service eyo mbwaze kunywa kachayi kati Nammere ongambo oyogedde ne bakama ba boyo omwana wakiba mutuuzizza kitegeeza bana abaana bazze ne ba customer tebakubye mukama wabwe tebakubye ki bo bakubye ba customer kati onzo ba Yesu kale ogedde ne bakama be naye toyogedde na ba customer ngamba Uganda nungi mumuwo omulimu ate lwaki mukaabe n'alemereyo ng'ate eri Uganda paradise ajja kulima asaaga agwe bayita amaanyi g'abantu gasitudde honorable minister kyokka tubadde tusaaga mu busaazi temuddamu ne mwemanankulira ku linnya Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu okay bunayogedde ne bakamba kati ate omulimbye n'omulimbo omusibyeko ekirala mbu omuwadde miliyoni 37 kyemuka gwe lero gwe gusoose okumulaba bulijjo sente ezo we mutye mwakosa shibaga kate ensobi ne mumuwente ne mumala ne muzimujjako kati nakyo mukimumese mumuwadde sente alina stress omulimu guluuzinze kyokka sente temunnazimuwa Nammere kwegamba ate gwe osusseewo kuffe okubye n'omegga n'oluma addeyo mu paradise ya muzeyi koze video eno nga nsoose kwegumya kubagana amawulire nagafunye kiro saawa nga 5 naye njagadde njikole saawa zino njagala kusaba bannaffe abali mu buyinza bwa gavumenti eno nti namba yammwe esinga obungi muva mu Western Region ogutali musango kubanga nze siri musosoze mu mawanga siri musosoze mu madiini naye abantu abava mu Western Region bannaddiini abantu abensa abantu abakulu muveeyo mugambe ku mwami Museveni ne mutabani we bave mu kintu ky'okwagala okulaba nti obulamu bwa Dr. Kizza Besigye busaanawo kubanga okumanyi lwaki ngambye abantu abava mu Western Region bw'otunuulira abantu abeetoolodde ensonga eno amawulire ge nafunye olunaku lwajjo kangabawe oluvannyuma lwa Minister Chris Baryomunsi Minister w'ebyobulamu mu gavumenti ya Nakyemalira wa kuno okugenda e Mulago gye baali badjanjabira Dr. Kizza Besigye n'alagira ne bamugagambula ku byuma ebyali bimuyambako okussa okuwanirira obulamu bwe nga baliisa muliise mukyala we yali akamala omuliise ekyeggulo ebyo nabyogerako saagala biddamu Dr. Besigye waayita eddakiika ntono nnyo drone ne zijja abajaasi
abali muleya n'abali mu byambalo n'aba prison byambalo bya prison ne bamugagambula ku byuma ng'abasawo emulago baganye kuba baava nawo abasawo ne bakyesamula ne bagamba obulamu bw'omusajja ono tebagamba nti ffe twamuwaddeyo oba ffe twamugagambudde ku byuma n'afiira awo mu mbeera eyo. Katonda n'ayamba ku olwo teyafa. Naye amawulire ge nafunye ennaku 2 eziyise Dr. Kizza Besigye embeera ye yatabuse eruzira gyali. Embeera bw'etabuka mwannyina nga naye musawo Dr. Kobutungi Olive Olive Kobusinji oba Kobutungi dinerabiddemu eddala naye nga ye Olive. Embeera n'emusukkako n'ayita n'abafamile memba abalala n'abategeeza nti bannange embeera ya mwannyinaze ne muganda waffe etukoze eki etuvudde mu ngalo etabuse. Dokita tayogera ekinene nnyo atunula butunuzi ati naye tavaamu kigambo n'eki omumwa gwe tegwogera baliisa muliise tasobola kwenaaza tasobola kweyamba mu mbeera yonna ey'obuntu obwa bulijjo. Naye kyankwasiza ennaku omwami ayogerera amakomera g'eruzira gwe bayita Frank Bayine ng'akolera ku biragiro bya mukama we mwami by'Abasayija Johnson ne najja mu public n'agikakasa nti embeera ya Besigye terina buzibu bwonna era abasawo baffe bamulabiridde bulungi ng'akimanyidde ddala okuva ku ntobo y'omutima gwe ti Dr. Besigye tayogera teyeesobola. Abasawo abamu baddeko eruzira ab'eddwaliro ly'eruzira buli lwe boogera ne mwannyina bamugamba ekigambo kimu mulwane nnyo mulabe nga mwannyina mmwe mumujja wano agenda afuna obujjanjabi. Abasawo abakugu mu ggwanga bonna baali komendinga dda ti omusajja atwalibwa ebweru ng'era bwe baakola ku lukwago ne bagaana. Naye ekisinza okunzijjayo ku vidiyo ya leero be bantu abava mu Western Region okubanga musirise nga mulaba omwana son of the soil ow'ekitundu kyammwe mutabani wa kifeefe okuva erukungiri erwakabengo agenda okufiira mu mikono gya mwami Museveni ne mutabani we nga musirise. Mwami Bayine Frank Johnson by'Abasayija Commissioner General wa Uganda Prison muvuddeyo mweteeka omuguwa mu bulago Dr. Kizza Besigye abafiire mu ngalo naye mbakakasa tekijja kuba kyekimu ekyo nkibakakasa. Muli kyejjusa abantu abana abali ku mbeera y'obulamu bwa Besigye 5 okuli mwami Museveni mutabani we Dr. Balyomunsi Frank Bayine ne Commissioner General w'amakomera g'eruzira mwenna muva mu kitundu kitya. You are from Western Region. Besigye is born from Western Region. Naye omutima omubi gwe mulaze ku Dr. Besigye kati gwe ow'ekitundu ekirala alowooza nti oyagalwa nnyo abantu bano nkwewuunya. Bwe baba omuntu ava ewaabwe eyajjanjaba mwami Museveni nga ne mutabani we taliiwo n'amuwonya okufiira mu nsiko baagala afiire eruzira ng'obujjanjabi obusobola omuzza engulu weebuli wabula bo baganya obbumuwa gwe kati weesigulira ku ki? Bwettetambula obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.